waliwo abantu b'ensaasira ng'omuntu oddaawo nodda mu kamera notta erinnya lya munno n'omwogerako byonna by'omwogeredde. Nkuleetedde Kwezi, ono ye yataddewo essimu n'alikoodinga n'abeera ku interview ebadde ku Mulongo 2 Sarah ne bamwogerera bye bamwogeredde by'ogenda okuba ng'owulira nti ebbaluwa agingirira njingirire nti yafuna abasawo n'abaleeta ne babeera nga yeeri afuna akasente nti era mufere. Naye nkuleetera n'ono Gedda agambye nti omukazi yenna awuliriza Mulongo 2 Sarah goba bugobi byonna kambikuwa obyewulirire ogenda mu comment section naawe defending Mulongo 2 Sarah. Mulongo 2 mufere mubbi mutemu. Mulongo 2 uno history we. Mulongo 2 bawe bawe w'obuvubuka bwe bali bamuyita Medi yamuzalamu abaana babiri omwana omu Makedo omu Mawube n'asigazaawo omwana omu ne baawukana ne Medi. Bwe baawukana ne Medi yalina Wampeta simanyi muwowe simanyi Wampeta n'ayagala babagattulule omusajja n'agaana. Mulongo 2 n'afuna omusajja omulala gwe bayita Antonio oba Antonio gwe bamanyi nga aka Ntoni balina engeri gye balisalakaawo ne bamuyita Antoni naye nga ye Antonio oba mulundi Antoni. Okuva lwe yagenda ewa Antoni tayina mwana. Mulongo tayina mwana mulala. Afuna embuto ne zivaamu. Yagezaako n'okukola surrogate ne bamuteekamu abaana 3. Era nabo teyabazaala. Mulongo 2 alina ssente tamanyi olaba abantu abagagga mu Uganda Mulongo 2 kwali. Alina ssente alina omusimbi ogutalina alina naye talina mwana yatuuka n'okugenda ebweru ne bamukola surrogate ebyo ne bamuteekamu abaana 3 mbwazaale 3 lumu teyabazaala. Kyokka mu abakakkanako ababuulira abo batozaala anti munnange nagenda n'endoota jjo mwasese nga ngamba mbuno yagamba mbu n'ebbaluwa y'olwaleero omuntu yalabanga ente emuyingira mu nnyindo kati ne mutandika okukuba akafaananyi ng'ennyindo ente eyingira omuntu mu nnyindo. Bayibuli egamba nti engamira okuyita mu nnyindo y'empiso. Yesu yakisomesaako. Kati n'omulongo 2 abye bw'oba olina omukazi abeera mu bintu bya mulongo 2 mugobe. Bw'aba taliredde bivaako mugobe kwata n'abaana bo obakebezi. Nakugambye alina essabo gy'alagirira abantu eyo gy'afuna commission. By'omunyumiriza asooka n'akuteeka mu kafubo ne mwogera alina buli kooda n'abaweereza. Ogenda okutuuka wali jjajja n'alyoka akusunsula n'agamba genda oleete ssente genda oleete muzzukulu kulaba wano baaba kumbe byonna yabiyiseemu dda ku WhatsApp. Muzzukulu osooka munoteekawo ekigali kya mitwalo 7 awo gundi n'alyoka ayimba ndawula kaneetooloole muzzukulu baaba kakati muzzukulu nga ndaba ekintu bannange muzzukulu ekintu nkirabye kakati ogenda kuleeta amazzi g'entonyeze endebe 3 muzzukulu ogenda kuleeta eddiba ly'enkerebwe ng'amala kubuuza jjajja gambye eki kumbe yabadde abikugamba. Mulongo 2 mufere abantu abakola mu ssabo lye beebase ku bakyala tobala muwendo
babasiize siriimu tobala muwendo babazaddemu abaana tobala muwendo bw'oba olina mukazi we agenda mu bintu bya mulongo babiri kebeza abaana bo batwale ku DNA abo abasajja bagenda ne bamala okukulimba mbujjajja yabadde akugamba olumwana n'omugamba munnange nagamba jajja gambye eki mbujjajja ngambye ndeete amazzi g'entonyeze endebe 3 endebe 3 ez'entonyeze ogenda kuziweza ddi guno ogenda zijjawa aga amazzi waliwo omuntu agaleeta agajja bulemeezi eyo galibeera bulemeezi nayo bakati tabaali bagaseera nakoma waliwo gwe nakolako endebe ya mitwalo 46 endebe 3 n'omugamba jjajja nsaliraako ate n'akusalirako nga si ye yabikutumye eyabikutumye yagenze yamuvudde ku mutwe yagenze ate kati ono gw'onegosietinga naye obububbi obubbi mwe muvuge ku bodaboda mujja eyo bodaboda waliyo ebintu nze nnyina gwe nawerekerako musabo buli muntu abaako nekyayagala ku muntu oli asobola okwagala ebigambo bye ayagala ebyokugenda mu ssabo ng'ogenda waliwo ajja okumwagala nga tagenda kumwagalako byessabo oba okitegeera nga just ekigambo kye naye nga bwe nakugambako nti gy'okoma okukola erinnya byonna bibaamu abatagaliza bangi ekyamazima ekituufu bbaluwa nfu oba gwe omuntu omwagala nnyo oba tomwagala nnyo naye bbaluwa nfu etya soke tuvugiremu nakugamba nti ebbaluwa bayiyanjiye abalala batunulira kakati ennaku zino batunulira binaigeria kwe bazijja najja mu sitoole y'ekinaigeria si buli muntu nti alaba ebinaigeria n'awandiika ebbaluwa ne bagisoma n'ogamba nti kituufu era nabagamba nti oli n'akaabira ne ku mpewo pulezenta amaziga ne gabuyitamu siina bwe nkyogera bannange ono yatuuka ku kizibu ekitalojjeka bannange balina engeri gye bakereberamu awo amaloboozi nze gye ndi n'enfu enseko ati twabeera nga tuziwulira nga tumaze oziwandiika nodde eri mu ofiisi n'ogiwuliriza n'owulira pulezenta bwakankanya eddoboozi n'oga nti kweri ekintu akikonyeemu nga n'omusawo w'ekinnansi agireese ali wali mu lujja mu mmotoka agiwuliriza naga nti etambudde bulungi kakati wano mu kumaliriza woomanyira nti ebbaluwa ya kifere simu tewali bbaluwa ekomekkereza nga si ya simu pozi nga bakyusamu ennaku zino kubanga ne bapulezenta nabo balina ebyabwe tomanya buli kintu kigenda kikyuka kati simanyi bwe zifaanana bitya tomanya babeera ne interest zaabwe mu bintu byabwe abamu bakola bizinesi ezimu ezifaanaganako bwe zityo nga gyakusindika oluusi we nga naye alina amasabo ge nga ye nagamba nti nno kwezi nti nja kufunira omusawo omutuufu naye nga gyansindika wuwe ebyo nabyo gyebiri bamanya bikola oli ne bamukubira essimu naga nti anze omutuufu mmumanyi yes nze abasawo mbatambuddemu nina omusawo